kubanti biva mu akasente lolekyo munnakalwana muganda wange nze Gita Charles ndi mutabani wa musawo Gita Godfrey Kasanda ate mange nga ye Nantale Rosemary bonna bakyali balamu nkusaba ontekemu obwesige manyi nti bingi osanga ebinjogerwako eyo eri bannange betuli mu mbiranyemu naye nze sirimu ya bufuzi ebyo bwe bityo nze ndiwo okutegeeza kye ngenda kukola nolwekyo bibayogera byonna nga babinjogerako munnakalwana biteeke mu mutwe bisengejje naye nze ensonga yange enkulu endeese nga Gita Charles kulaba nti tukyusa Kalwana efuuke yeesiimisa mu Uganda so si mu Kasanda mu Uganda kubanga buli kimu ekiragise Kalwana tukirina. Tulina abasuubuzi ab'amaanyi, tulina abalimi ab'amaanyi, tulina abasomesa ab'amaanyi, tulina abasawo ab'amaanyi, bonna bali mu Kalwana. Kibabulamu kiri ekintu kimu ye mukulembeza alengera ewala n'abagirayo ebyo ebibongera okufuuka abetutumu okukirawo. Kati n'essuubi eryo liri mu nze Gita Charles. Nkusaba onneesige nkiddamu. Nkusaba onneesige tulwanirire ekyo tetunalekerawo abaana baffe nga kiri mu butengerere nga kiyimiridde. Kale ebyo byonna byebindeese ku bwannamunigina nsobole okumanya nti bwe ngenda ku district sina gamba nti nyina kusobola kuripootingira gundi. Bwe ngamba nti nyingira office eno kujjayo kino nyingira nga sekubyemu nti ate kati ono wa NRM ngendo sinkana ate ono wa NUP bannange bananda babatya nedda nze ngenda kukolera bantu bange bannakalwana mu myaka gino 5 balabe enjawulo kati w'obukulembeze n'obufuzi bannakalwana bwe mumpaka chance kano ne tukolera wamu mujja kulaba wakati w'obukulembeze n'obufuzi nenga byonna amaanyi gali mu abantu mwe mujja okusalawo mulabe nti nno ono asaanidde oba ono asaanidde. Byenjogera si byogera kukyusa mutima obe kugwowagira nedda njagala owagira omuntu ng'olaba nti yasaanidde. Byenjogera si byogera kukyusa mutima nedda mbyogera kutegeera kiki ekindeeta mu bulamu bwo okulaba nti ngukulembera naye bw'oba olina kukkiririzaamu simukujjaako sigala ng'omukkiririzaamu naye nze nkubulira ekyo kyenjagala otegeere nti kyejja okuyimirirako ku mazima n'obwenkanya nga nkulembera Kalwana nga kansala ku district. Akabonero kaffe Ntebe nkiddamu akabonero kaffe Ntebe abadde tamumanyi nkusaba ontegeere ntegeera atonjagale omala okunjagala onjagazisa omulala tubeere nga tuva wetuli tubeeko wetulaga aye tubeeko tutuuka mu myaka gino 5 okuva 2026 okutuuka 2031 Omukama nsaba bankumire Ssaabasajja Kabaka awangaale.